W'omunda mu ggye lya Uganda erya UPDF lwongedde okukwata akati. Terwakatandika kati oba mu mwaka guno gwa 2025 2026. Olutalo luno lwaviira ddala mabega mu mwaka gwa 2020. Bannamagye ab'enjawulo bwe batandikira okuwogoka mu ngeri etategeerekeka nga abamu ku bo baali kigambibwa okuba nti baalina ekkobaane mu kuwagira oludda oluvuganya gavumenti. Wetwogerera waliwo kaweefube omunene mu bitongole by'okwerinda mu ggwanga okwera okuggyawo bannamagye abagaluddemu baleete bannamagye aba 1995 n'okudda waggulu. Bano nga be balindirirwa oba be basuubirwa okubeera nti be battiimu General Muhoozi Kainerugaba. Kati waliwo olutalo olw'amaanyi wakati mu bitongole ebyokwerinda naddala wakati w'abakadde n'abapya. Anyway, kyenjagala tumanye oba tutegeere emiramwa gino era obubaka bwange mbudedicatingira eri buli munnayuganda n'abali mu bitongole by'okwerinda nti embeera eri mu ggwanga ffenna etuyoola kanywa. Teyina gwereka mabega. Obubbi bwe bujja ffenna butunyigira wamu. Emisolo bwe gyeyongera mu ggwanga ffenna gitutwalira wamu. Kobeere munnaddiini, kobeere mulimi, kobeere nneeko neekolera gyange, emisolo tegigenda kuboola ne bw'obeera mukungu wa gavumenti. Ekyenjawulo ku mukungu wa gavumenti nti ate omusolo omungi ogutuggyibwako ate ye yaguganyulwamu ennyo. Era bw'abanga ali wa kukomyawokko ku kingi kye tuba tumutaddemu aba akomyawo kya lubatu. Therefore, mbadde nina video gye ngoberera wano. Manye enkola yange mu nnaku enkulu bangi mugitegeera. Butambi bwe bubeera obungi. Olunaku lwaleero nina akatambi ka Sheikiti ke njagala ogabanako naawe. Sheikiti ye alumya ogw'engulu. Y'omu nno ku balyoyi b'emyoyo abateetiiririra. Abalyoyi b'emyoyo oba oliawo abavaayo okulaga obutali bumativu no matter the intimidation gy'ayitiddemu. Yakugamba kimu nti ayogedde afa n'atayogedde era akola ki? Afa. Bannaddiini bangi bwe bafuna omutima nga guno ogwa Sheikiti n'ogw'abafaadha abalala bavaayo okwogera, Uganda yalibadde eri wala. Obutafaanaganako ne bannaddiini bano abagenda ne bafuna ekyoja mu miromo gavumenti ate ne babikkirira ebikolobero bya gavumenti eya Mwami Tibahabulwa byenyigiramu. Kati nno njagala tandike ne Sheikiti then nja kubatwalako e Rwanda. Tumala okulaba amawulire agava e Rwanda. Lwaki waliwo olutalo olunene wakati w'eggye lya UPDF n'abamu ku bannamagye abanene abali mu ggye erimu erya UPDF, ng'akabinja akamu mu ggye lya UPDF ke kalwanagana ne bannamagye bano abalala. Nakugamba nti mu ggye lino mulimu abaana n'ebyana. Kyannaku nnyo buli wempulira Mwami Tibahabulwa nga yeewaana nti empagi kwe yeeyinulidde. Naddala ng'empagi kwe yeeyinulidde oba kwa relying already erimu obutabanguko. Kati awo gwe nange mba nkugumya bugumya ne nkugamba nti ekikutte obudde kigenda kubuta mu kabanga mpaawo kaaga. Katandike n'akatambi ka Sheikiti kano nkomewo. Kano kaga bya bufuzi budget yafulumye. Simanyi lwaki bannayuganda abamu tulowooza nti tebitukwatako. Enkulemberwa gy'okulemberwamu bw'obanga owangalira mu Uganda nga gwolaba tebikwatako nga gwe bakulembera then nkulamusiza. Sagala naga nti mba nkwewuunya naye ndowooza naawe ye ndabayo ng'ate buli muntu nze nzikiriza nti buli muntu waddembo birabanga ye. Budget eyafulumye yawaliriza olw'obwetaavu ne bongeza omusolo. Waliwo emisolo emipya egijja ku mafuta, butto na bingi mbikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Emisolo gavumenti omusolo gwekuŋŋaanya naddala URA gwekuŋŋaanya tegugimala kubeerawo. URA ekuŋŋaanya trillioni 44 trillioni bwe buwumbi 1,000. Tuli fenna tambula nange mpola mpola. Emitwalo 1,000 eyo miliyoni. Tuli fenna kati miliyoni 1,000 eyo biliyoni. Miliyoni 1,000 yeki ye biliyoni.
kati bilioni 10 ye trillion kekase bilioni 10 bilioni 10 cheza nchobukadde 10 emirundi 10 ye trillion obukadde 10 eba bilioni kati obukadde 10 emirundi 10 ye trillion kati wala bigase yasini buyingo yambye nja emitwaro 10 yeba milioni milioni 10 ye bilioni tuli fenna kati bilioni 10 ye trillion wanje you are kunganya trillion ya namunya obukadde 10 emirundi 10 emirundi anamwena ziba kunganya bana Uganda tezimala government yetaaga omwaka yetaaga bilioni yatukambe 8 tubadde ku 7 mu bilioni mako gwedde atugenze ku 8 kazine zisigadde twewola bwewozi era batubanja Uganda bagibanja milioni 10 emirundi 10 eyo si trillion kati batubanja 126 budget ya trillion 8 bilioni 10 emirundi 10 emirundi 8 ye budget ya tulifena kati sera ze batubanja zisinga budget yaffe ziri mu 126 wanji kati zino sente zisigadde webwanga yuara kunganya trillion ya namunya kiteza nkyenoonyana zirimu okwewola n'okwongeza emisolo gwe ng'okwewola kuno kutegeeza kwoyo kwongera ku bbanja liri simanyi yo mwaka okujjako nga government eva bwe tutambulako emyezi nga 6 esaba supplementary esaba bajongere nga sente tezaamaze ziri zitwayisa eva eno ndaba yange nze nga munna Uganda waliwo sente ze batwogerako mu government sente ziva mu mazzi nga tugasasula buli mwezi ne wiki gamaze nga tegaliiko ezo zo ziragawa sente za tourism board ebyobulamuzi wano biyingiza sente buli mwaka ziragawa sente z'ebipapula by'emmotoka olosino tugezigezi sente z'ebipapula by'emmotoka kuba kasule ku kkubo kwendi wallahi waliwo ebikweko tuli basula ekiddo kasule ng'oyagala toyagala ng'emmotoka okugikuwa omala kukola ki ziragawa sente za pamiti aba bino tetulina kubyogerako nabyo because bino ffe tubisasula umeme yavudde mu umeme nekomawo ewaffe ziragawa airport nga yo airport ekisaawe ky'eggwanga kiyingiza sente buli lunaku basebo ne banyaba eggwanga lyonna okusuula ennyonyi ku kisaawe ky'ensi yonna wangi kasule mupaka wa mutika nga tosasudde kati yennyonyi enkola etya sebo wangi tekisoboka nga tetunayingira ebya Uganda Airlines yo nga Uganda Airport Entebbe International sente zigivaamu zeziruwa kati omuntu nga tetunamwongeza musolo tusoke ne zino tuzijjeyo zeyongereza ku buno obwo trillion 4 tulabe we tutuuka ekisembayo awo wennyini nga tetunalowooza kuongeza muntu musolo yensaasanye eryetya kasula omulimu bwe guggwawo bwe mba mubadde mulya basmati osigala okyalya basmati MP alondeddwa okumukwatira bamuwa milioni 315 buli MP aguleke emmoroka n'engoye ezitandikirwako bali 521 nga tebannayongeza musolo zo zino zisooke ziyesale kati 315 nze nga muna Uganda value for money kuono gwentaddemu ezo sente ziddirawa atuwa service kiddala ng'egwanidde tumugulire emmoroka n'engoye bya milioni 315
gwa milioni 3 tumweya jamu kubakozi abalala kale lwakwaye president Allah musasire gwanga alirumirirwa tafuna musala gweza milioni 5 kibadde kimanyi obali musatu kitundu obadde tokimanyi Lord Mayor ndo zafuna milioni nga 5 omwezi kati zaki ngene wewunya Lord Mayor afuna sente zisingeza president kati president bwabali musatu kitundu bano bemu kitundu MP yafune asatu nga president ali ku 3 kitundu gwanga teryewunzise kale lwakwaye president